Mwakola instead of amainja kenani. Basinze nnyo, basinze ge. Salongo basinze nnyo n'amafumu gammwe, basinze nnyo n'engabo zammwe, basinze nnyo n'abalongo bammwe. Ayimiridde mu maaso gammwe nze Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Kabaka Mutebi owookubiri, ndi mutabani wa Seppiriya Mukasa Kasanje Gombola Saba wali Bukoto Ebuddu, ndi muzukulu wa Maliko Lukabazi, ndi muzukulu wa Bakawonga, ndi muzukulu wa Kyewalyanga, ndi muzukulu wa Mayiga, ndi muzukulu wa Namugera Kakeeto Ebbaale mu Buddu, neddira Mutima ndi Muyanja, nze nvubira Kabaka engegeze n'ebyennyanja byalya. Mange wangabi muzukulu wa Nsamba Rwanda Mawokota, nziza okulambula omulimo guno gwe twakakolera emyaka 13 tugenda mu 14, naye nga emituufu giri myaka 10 kulwalwe twatandika ku nnyumba eno Muzibwazaala Mpanga. Nawera okumaliriza omulimo guno wamu n'abantu Kabaka be yankwasa, era bwe nali wano omwaka ogwayita nasuubiza okudda okulambula ng'omwaka gwakatandika, kyendiko kyentuuseeko, era mbakakasa nti ennyumba eno tunaatera okugijjako engalo. Mundabiranga ddala. Tuzze okulaba omulimo gw'okuzaawo ennyumba eno Muzibwazaala Mpanga n'embuga eno we gutuuse. Omwaka oguwedde mwezi ogw'omwenda nakulira ekibinja ky'Obwakabaka ekyagenda mu Riyadh mu Saudi Arabia, ewaali watudde olukuŋŋaana lwa World Heritage Committee. Akakiiko ako kali wansi wa UNESCO, ettabi ly'ekibiina ky'amawanga amagatte ekiruubirira okukuuma ebifo eby'ennono eby'enkizo. Ekyatutwala kyali kujja amasiro g'e Kasubi ku lukalala lw'ebifo ebiri mu Katyabaga, ebifo eby'enkizo ebiri mu Katyabaga, kubanga amasiro gano gaateekebwa ku lukalala lw'ebifo ebiri mu Katyabaga nga gayidde mu 2010. Twabakana n'omulimu gw'okuzaawo ennyumba eno Muzibwazaala Mpanga n'embuga, twagutandika mu 2013, weewaawo nga omuliro gwaliwo 2010. Mulimu muzito nnyo ekyenkanidde awo, naye buli lwe tubadde tulambula tubadde tubalaga enjawulo. Buli lwe tulambula tubalaga enjawulo. Omulimu gukolebwa na bwegendereza olw'okukuuma ennono y'ennyumba eno, ate n'emisoso egy'obuwangwa egyetaaga okutuukiriza. Kakasa mu myezi ng'eno egyakayita buli alina amaaso enjawulo eriwo agiraba, era bwe ŋŋamba tusemberedde okumaliriza omulimo guno ndowooza mba njogera kirabika. Bwe najja mu mwezi ogw'omwenda nga sinagenda Saudi Arabia, mirimu mingi munda egy'okuwunda gyali tiginnaba kutuuka kati we gituuka. Mingi gikoleddwa era ne mpagi ziwundibwa, ebisenge by'abazaana biwundiddwa n'emirimu emirala mingi. Mu mwezi ogwo wenajjira wano olujja luno butandikibwa okukolebwa.
ate ne bbugwe ow'omunda naye yali atandikibwako butandikibwa. Kaakati okujjako bitono ebisigaddeyo ebisembayo, bbugwe naye ayimiridde bulungi n'olujja lwaggwa, n'ekkubo lino abantu kwe batambulira nalwo liwedde, n'amasannyalaze gaaka mu nju munda, n'ennyumba zigenda zizimbibwa tezinnaba kumalirizibwa, naye omulimo gutambula era guwa essuubi. Abantu bangi batugamba ddi lwe tunaggulawo amasiro. Tunaatera naye olunaku sigenda ddulangirira leero, kubanga waliwo ebintu ebitannaba kumalirizibwa, ng'okuwunda munda kutambula naye kukyalina ebubulako, ate na wano munda waliwo ebyokutereeza. Twagala n'okukola ebiyigo, nsonga nkulu. Omuntu bw'atambula mayiro 10 n'atuuka wano nga yeetaaga ekiyigo, ate kubanga aliko wanaagenda. Twetaaga n'ekifo omuntu waafunira eggulire erikwata ku kifo kino, abantu bwe babannyonnyolera, omuntu n'amanyira ddala amakulu g'amasiro gano ag'e Kasubi. Ebyo byonna tulina obbikola, kati bwe tunaabikola tujja kuba buli lero tunaalangirira. N'ekyoto tekinnaba kwaka, ebyo byonna ekyebweru waliwo n'ekyomunda, ebyo gyonna mirimu gya nkizo mu kifo kino. Tugumiikiriza okumala ebbanga lino, n'olwekyo tuleme kubanga bano abagamba nti obwato bufa magoba. Oba tugumiikiriza emyaka gino gyonna, tusobola okugumiikirizaayo ebbanga eddala ettonotono, tutereereze ddala bulungi, tufune omulimo ogunajjayo ennono n'obuwangwa bwaffe, ate ogunaatuweesa ekitiibwa mu nsi yonna. Maliriza nga neebaza abali ku mulimo guno, muna ddala olukiiko lwateekebwawo olukulirwa ekitiibwa Kaddu Kiberu, beebaza obunyiikivu, beebaza obutakoowa, neebaza abakuuma ekibuga okuva Katikkiro, ow'Amasiro, abazaana, abasiige, mbeebaza olw'obutaggwaamu ssuubi. Abaliwo abaabasekereranga nga bagamba nti muli kuganyana. Oli wagamba nti ganyana, abanga akugamba nti ekyosuubiriramu tekijja kutuuka. Baabasekereranga, naye kaakati abaabasekereranga bajje balabe abakuuma ekibuga akamwenyumwenyu ke balina, ekitegeeza nti omulimo nabo bagulaba nti gunaatera okukomekkerezebwa. Mbeebaza okugumiikiriza. Neebaza minisita omujja Kabaka gwe yatuwa ensonga zino, kyajja agutandikeko naye agutandikidde mu jjiya nnene. Ssebo w'ekitiibwa weebale. N'abalala bonna abakwatibwako, twagala abe boodi eya BHTB mutandika okweteekateeka obulungi. Tunaagenda okutuuka ku mutendera gw'okulangirira nti amasiro tugenda kugaggulawo, ng'ekyokukola mukimanyi. Amasiro gano gagenda kulabirirwa Bwakabaka bwa Buganda. Abalala bonna banaatuyambako buyambi. Teri muntu mulala agenda galabira okujjako ffe bannyinigo. Ffe tumanye ennono, obulombolombo n'obuwangwa n'empisa ezitambulira mu masiro. N'olwekyo tubali asobola gaddukanya okujjako ffe. Abalala bonna bajja kuba batukwatizaako bukwatiza. Era omulimo gw'okulabirira amasiro twagukwasa Buganda Heritage and Tourism Board. Ye boodi ey'obulambuzi, ye boodi ey'ennono, nga balina okukwatagana n'abakuuma ekibuga kino mu nnono, okulaba nti omulimo gutambula bulungi, kubanga waliwo ebyokukola bingi, okusasulira amasannyalaze, okusasulira amazzi, ebyo byonna twetaaga abantu abasobola okukola omulimu ogwo, okujja n'okwaniriza abalambuzi n'okubalambulira kalonda no. Kale n'olwekyo ye enteekateeka gye tulina. Abalala tubaaniriza nga gavumenti tulina okuba nayo, kubanga ekifo kino kyaffe Baganda, naye ate kitiibwa kya Uganda. Kiraga abantu bonna abajja kuno nti Abannayuganda baliko ensibuko, ate naffe Abaganda tuli Bannayuganda. Ate ng'oggyeko Bannayuganda n'abantu b'ensi yonna, waliwo ebintu ebyenyumiririzaamu buli mutonde. Omuntu yenna ajja mu Uganda ng'avudde Japan, avudde Norway, avudde Canada, ayagala naye alabe nti kubanga naye muntu nga ffe, nti wadde ffe tuli
ba semazinga mulala naye ne musemazinga wa Africa waliwo abantu abagunjufu kyemuva mulaba nti ekifo kino kyateekebwa ne ku lukalala lw'ebifo eby'enkizo kubanga fena tuli bantu nga naffe bwe tugenda mu nsi endala bw'ogenda e Misiri balina oyinza n'okiyita nakyo amasiro pyramid naffe twenyumiririza bannaffe ab'ensi ezo abaakola ekintu ekyo kati nno ekifo kino kikulu bwe kityo kale twaniriza gavumenti okutambula nayo twaniriza UNESCO ne World Heritage Committee naye ng'omulimu ogusookera ddala gwaffe ng'obwakabaka bwa Buganda. Every so often